po jako akawuwo. Akakiiko akalondola ebyobulamu mu mwaka gw'obwa pulezidenti kalaze obwennyamivu eri bannakigwanyizi abeegumbulidde okuguza abantu kaadi obw'ebicupuli obulaga nti bagemeddwa ekirwadde eki COVID-19 n'okusingira ddala ababeera bafuluma eggwanga. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala ayogerera akakiiko kano Fiona Abasa agamba nti okusinziira kunoonyereza kwabwe kwe bakoze kulaga nti ennaku 17 eziyise waliwo ekitongole ekitwala abantu ebweru w'eggwanga ekyazuulibwa nga kiguza bannansi kaadi obw'ebicupuli obulaga nti bagemeddwa ku nsimbi emitwalo 15 era nga bano okubazuula baweerezayo abantu baabwe mu ngeri y'okwagala nti be bayagala kaadi zino era bwe batyo ne basobola okumanya abantu bano engeri gye baferamu abantu. Tuli wano ng'okuba waliwo abantu abagezaako okucupula obukaadi obuweerebwa ng'omaze okwegemesa COVID-19 ng'omulaba gwe kuteeserera. Kati mu kunoonyereza kwaffe kwekyo kwaba abantu abaweereza obukaadi obufu ate nga bajjako abantu essente waliwo bye tugenze nga tusanga ne tubadde nga tulondoola nti ennaku 17 tubadde olwokutaano oluyise twafuna amakulu nti waliwo ekitongole ekimu ekitwala abantu ebweru w'eggwanga nga kiweereza abantu kaadi oba akakonde aka COVID-19. Fiona agamba nti kampuni ya Saudi Labour Export yali ekola ebintu bino era ng'eriko n'abo be yali ewadde kaadi zino abatubuulidde wa gye balagirirwa okuzifuna era ng'ono aliko byalambululidde bannayuganda okusobola okwewala obufere buno. Kati baatugamba kaadi eyo mugikime Salama Road ofiisi za kampuni gye bayita Al Saud gy'ebeera zone bagita Muswangali zone. Okutuukayo kaadi zaffe zaali ready nga ziri zirina stampu emu eraga Ministry of Health Butandika Hospital endala eraga Salmet Medical Services. Kaadi ezo bazikolera wano makati g'etawuni Maria Galeria. Ono akubidde bannayuganda omulanga okomya omuze ogw'okweyambisa abantu abakola ebintu mu ngeri etali y'amateeka bw'atyo n'abasaba okwettanira ebintu bya gavumenti kubanga bibeera mu makubo malambulukufu. Mugende mu bitongole bya gavumenti ebituufu okulaba nti mufunye documents entuufu. Omuntu okufera n'akuggyako essente ate n'akuwa document ng'ankikula ate nga waligenze mu ddwaliro n'ofuna eddagala ate n'oweerebwa kaadi nga tolina ssente z'owadde olw'okuba nti toyagala kubeera oli mu budde oli mu bwangu oba toyagala kubeera ng'otaawanyizibwa kintu kibi nnyo. Tubasaba ebintu ebyo mubirekeraawo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ate oyo yenna aba akutuukiridde ng'akusaba ofune document ng'eyo tukubire essimu